lwaki tufuna ssente ne zisaanawo? Lwaki tufuna obugagga ne busaanawo? Lwaki tubaako bye twekoleddewo ne bisaanawo? Era kiva ku ki omuntu okutandika okubeera obulungi ate enkya n'akaaba nga byakoleredde ebbanga eddene bifudde? Waliwo ekintu kye tuyita ebyama by'abagagga. Waliwo omuntu gwe tugamba nti tajja kukubulira lwaki yafuna ssente, ate ne wabaawo omusirusiru n'afuna ssente n'ateebuuza nti lwaki ssente zenfuna ye gundi nga tazifuna, ne zimala kuggwaawo ate n'alyoka azuukuka. Akati njala tuwulize bulungi ekirooto ky'omwami ono. Mwami gwe ogambye nti waloose nga mulina omwana eyafa. Omwana oyo eyafa nga mulina okumutwala, mulina okusooka ne mumutwala ku kyaki. Kati ku kyaki ate gye mwasanze mwami wa Lusimbi nga ayagala mumulagirire gye bagenda okuziika. Akatuntundu ako atali mugezigezi tasobola kukamanya, kuba nababulira ku nsonga y'obubaka. Okitegedde? Obubaka buli omu ajja kubutema bubwe. Ne mbaga nti buli nnyingo gy'olabamu erina kyetegeeza, ne bwe liba linnya mu bubaka lina kye litegeeza. Oyinza okuloota erinnya ly'omuntu ku kyalo n'okeera n'omubambirako n'omwasamiza akamwako n'omugamba ondoga, kumbe erinnya ladde litegeeza kirala. Kyoloota mu bubaka kiba kitegeeza kirala. Obubaka just ebeera editing. Bw'oloota mukwano gwo ng'akusimbira eddagala tekitegeeza nti omulumbe jjajjaawo yayambadde erinnya lye. Oyinza okuloota kalema ku kyalo ng'akugoba, kyokka ojja kukeerewa akalema ku kyalo olw'okuba omumanyi omugambe lwaki ompalana, lwaki ondoga. Kyokka ng'oyo kabaka oba lubaale ayambadde erinnya ly'akalema mwe yasinzira okukulemesa mu buli ango zonna z'otambuliramu. Ayambadde erinnya ly'akalema kukulemesa angozi zonna z'otambuliramu mu nsoba, mirimu oba biki, buli kyokwatako engalo kifa. Kyokka oluta kalema akusimbira eddagala, gwe nno ng'okeerayo ng'omulumba oba otegeera. Kale nno okumanya obubaka buno si buli omu, ate kiba kitone jjajja wa kikuwa buuyi. Okitegedde? Kakati musajja gwe ogambye nti wabaddewo omwana nga yafa, naye ng'omwana oyo mulina okusooka ne mumutwala ku kyaki mulyoke mujjeyo mumutwale gye mulina omuziika. Naye ku kyaki mwasanzeyo omwami wa Lusimbi, wabula nga wa Lusimbi ayagala mumulagirire gye bagenda okuziika. Kale akatuntundu kano obanjibwa okubikka ssebo musajja gwe, obanjibwa okubikka, naye nga ensonga enkulu mu kubikka okukubanjibwa omulongo Kizza yakulembedde. Ye mwana eyafa. Buli oloota omukazi eyafa oba oluta mama Nabinene, buli oloota omusajja eyafa oba oluta kabaka bulamu. Okitegedde? Yatambulira mu bw'omufu, mu bwa ssemufu, mu bwa ssengalamidde. Buli oloota omulambo oba omufu oba keesi oba entaano oba amaziika oba olaba kabaka bulamu. Buli oloota omukyala nga yafudde ali awo mulambo mufu mu ddiiro biki muziika, naye nga muli mulumbe lwa muntu mukyala aba mama Nabinene. Buli oloota omwana eyafa oba omwana omufu oba omwana ali awo oba keesi y'omwana omuto oba olaba omulongo Kizza mu kituntundu ekya kabaka bulamu, kubanga mulongo Kizza ali mu bituntundu ebyenjawulo. Mu Bwakabaka Ndawula mulimu omulongo Kizza, mu Bwakabaka Mukasa mulimu omulongo Kizza, mu Bwajjajjaffe Kawumpuli mulimu omulongo Kizza n'emisambu emirala emikulu. Okitegedde? Kakati omwana eyafa oyo mulongo Kizza bakubanja okugenda okubikka, kubanga tujja kugamba nti mulongo Kizza kubanja okugenda omubikka, naye ate tojja kugenda ng'okunnumba na bya Kizza byokka. Bw'olaba Kizza kubanja omubikka, manya nti kitaawe Suwaddiiru oba kabaka bulamu Suwaddiiru, mama Nabinene Suwaddiiru, olwo lutabaalo lulamba oluliko ebirala ebyeyongerwako ebibeera birina okulambululwa. Otegeere bulungi. Okitegedde? Kakati ekituntundu ky'omulongo Kizza kikubanja, naye waliwo akatuntundu akasembeyo akakulu nti ku kyaki gye mubadde mulina okutwala omwana oyo mulyoke mugende muziike, kyaki ya kabaka bulamu.
okitegedde kati akakatuntundu ate sika kugenda akatuntundu akusika kugenda mu nnyanga za Walumbe akatuntundu ako kakusooka kugenda mu lubiri gye tulaba church ate mu nnyanga za Walumbe gye tulaba ebinnya okitegedde ebinnya bya Walumbe ze nnyanga za Walumbe okitegedde kati ate kano ogenti omwana yafa tulina okusooka tumutwale ku church kati ate church ziba mu embiri okitegedde embiri gyosanga emizikiti ne church lwaki gyosanga emizikiti ne church nti ennyumba ya Kabaka Ndawula bwe wogiroota oloota muzikiti abantu abaloota emizikiti abantu abaloota abasiraamu bw'oba oloota abasiraamu oba oloota Kabaka Ndawula bw'oba oloota emizikiti oba olaba Kabaka Ndawula bw'oloota piraawo Kabaka Ndawula kitegedde bw'oloota ebibala mukama waabyo omukulu Kabaka Ndawula okitegedde ye nannyini bulongo omukulu tisuganye Kabaka bulamu alina obulongo era bugabulwa bibala biki bijjulo mama nabuzaana bamaama bisambu egisinga obungi gyonna girina obulongo Kabaka mukasa naye akulira ebbendobende eryo Kabaka Ndawula kitegedde kati bw'oloota emizikiti abasiraamu bibala biki oyo Kabaka Ndawula bw'oloota chaachi n'oloota bafaaza babishopu bapaapa biki oyo Kabaka bulamu okitegedde kakati ogambye nti omwana nga yafa mwoyo gutuddemu ggwe gwotuddemu ekituntundu ky'omulongo kizza naye akubanjiza mu bwasengalamidde mu katundu ka bufu era bw'obanga oyambaddwa omwoyo ogwo gwakizza nga gukubanja okubikka nga togu kiba kitegeeza buli ky'olina okukola kyonna kifu buli by'opulaninga byonna birina kuba nga bifa bufi maaso ba tolina fyokya okujjako nga wejjeemu omwoyo omufu buli omwoyo ole gukujjira nga mufu gukubanja okugubikka guba gukubanja mbikko nzije mu kitundu ky'obufu nkuzze mu kitundu kya bulamu okitegedde kati ewabeera chaachi ezo mbiri olina okugenda mu lubiri lwonna mw'otambuliza ensonga ne bakukebera ne bakulaba nti wabikka Kabaka mu nnyanga za Walumbe oba tomubikkanga bw'oba wamubikka mu nnyanga za Walumbe mu lubiri olwo lwennyini mw'oba olina okugenda obikkemu omulongo kizza bw'oba olina olubiri gy'otambuliza ensonga naye nga wagenda mu nnyanga za Walumbe n'omubikka bakugamba obubaka obwo butwale mu lubiri obwanjule naye obwanjulira mu nnyumba ya Kabaka ye chaachi kati alutuddemu balukulembera abukutemere alabe omwana agenda kuziikibwawa okitegedde agenda kuziikibwa mu lubiri lwennyini mw'otambuliza ensonga oba ogenda mu nnyanga za Walumbe ttanda kyekyo nti omwana nga yafa ne tusooka tumutwala mu chaachi oba ku chaachi ne tusooka tumutwala ku chaachi olina kusooka kudda gy'otambuliza nsonga ne mulyoka mutemaatema akatundu ako omwana waakuziikibwawa kuba alina kusooka kuva ku chaachi n'atwalibwa gy'agenda okuziikibwa kati singa obeera nga wabika mu nnyanga za Walumbe katuntundu Kabaka kugamba awo wennyini mu kifo mu lubiri bakulageewo omulongo kizza omubikke omugabula amata amagi bw'oba tobikkanga mu nnyanga za Walumbe olwo lutabalo olulamba oba olina okugenda mu nnyanga za Walumbe n'obikka Kabaka ekintu ekiri fuulu kiwanuka nkumbi ŋŋanda mbazzi biki malwa kitegedde bamaama balongo bitu bwe bityo kubanga bw'olaba omulongo kizza nga tobikkanga Kabaka olwo lutabalo oluba lulamba lwa Kabaka nga lujjudde okitegedde luba lulamba akati mu katundutundu kano akasembyeyo weetegereze nnyo akawaayiro kano ku chaachi wabaddeyo Walusimbi ayagala omulagirira gye bagenda okuziika omwana kati Walusimbi azzenga Kabaka Walusimbi yakuwa ssente omuntu ajja atya okufiirwa ebibye nti balina ssente naye tebamanyi kyazikolamu abantu balina ssente
bapulaninga nteke wali adiwe yangule wali ekibanja nzimbe wali emizigo gy'abapangisa nkole ki naye omuntu tasobola kutula kuli neyeebuuza lwaki nfuna nnyo ssente lwaki nina chansi za ssente lwaki mikwano gyange gyempita nagyo gikola nnyo naye tegintuuka lwaki nze nkwasa nnyo kati akantu ako kaleetedde abantu bangi nnyo obuzibu n'okufiirwa ssente zaabwe mirimu gyabwe okusaanawo byobugagga byabwe okubyetundako ye walusimbi ye kabaka ye nannyini kyaki kati omuntu bw'oba ne ssente omanya ki ky'ogenda okukola eyo nana gye mutambulira mu basawo ab'enjawulo mu bakabona ab'enjawulo biki bakabona ab'enjawulo abali mu nzikiriza buwangwa n'ennono obasanga batudde mu bifo byabwe nga biteredde baabikola era olina kumuwa ssente akulaga ekiddako okitegedde kyekirese walusimbi ayagala okumanya omwana gy'agenda okuzikibwa walusimbize ssente walusimbi oyo kabaka ye nannyini ssente walusimbi agamba nkuwa ssente naye olemeddwa okumanya ky'olina ozikolamu kati gwe bw'onooba ogenda mu maaso naguze kabada ndi mu kwezimba nguze kabada njala kuzimba wali emizigo gy'abapangisa ate njagala kuwasaako omukazi wali ofuna obusente naye obukolamu kye butateekeddwa kukola kati nannyini ssente ye walusimbi ayagala omulagirira gye bagenda okuziika omwana oba bwe mbuulira bagezi mulimu abantu b'owulira nga bo bategeera wiiki ejja ate nze sikolagana na muntu ategeera nkya njagala omuntu ategeererawo walusimbi nkugambye ye kabaka walusimbi ye nannyini ssente era walusimbi yatuwa ssente kuba ye mugagga okitegedde ye walusimbi kati walusimbi ayagala okumanya gye bagenda okuziika omwana walusimbize ssente okitegedde beera ne ssente ng'olina amagezi agagoba enswera ku bbi buuza ensonga zino zikolebwa zitya noonya okumanya n'okutegeera nkoze ntya okutereeza ensonga za lubaale ye walusimbi awakuwadde lugero naye nga lwalukolosofa walusimbi omusanze ku kyaki naye nga ayagala omulagirira oba okumanya gye balina okuziika omwana walusimbize ssente kati olina ssente naye olemereddwa okumanya ki ky'olina okukola n'okukiteeka mu nkola oba okuzuula ki ky'olina okukola abantu abasinga bakopi mu ssente era bakodo kati ono obubaka bwe bumuloopye kati be bana bagenda ku musawo n'awoza ninamu emitwalo 3 ninamu emitwalo 2 naye nga mu nnyumba alinamu akakadde kati walusimbi akugambye nti kozesa ssente kye zirina okukola weeyambise ssente omanye ebintu byaffe nga bwe bitambula ye walusimbi omusanze ku kyaki naye ng'ayagala okumulagirira oba okumanya wa omwana gy'agenda okuziikibwa walusimbi kabaka akuyisirizza lugero kabaka yakuwa ssente z'olina oba ne bwe buba busente naye nga weebuli oba butono akugambye zirina kuba ssente kubanga buli gy'olaga olinnya takisi transport gy'olaga owaayo ssente buli kimu okiteekamu ssente ekyaleero kalagamba nti ssente ozirina naye noonya butya bw'oyinza okumalamu ensonga zange ono omuntu oba ategeera oba tategeera simanyi nange nkyebuuza bwebuuza ssente ozirina ne bw'oba olina nusu mutwalo ne bw'oba olina ssente ozirina ne tofuddeeyo kumanya wa gye bamalira nsonga zino era ziggwa zitya era ozimala otya okitegedde mulekerawo okutambulanga ku basawo omusawo naga njagala emitwalo 10 oba 2 nonga ajajja mukama wange nyamba n'ekyokulya ennaku zino kyambuze ninamu emitwalo 2 omusawo n'azikkiriza kuba abasawo abamu si bakalubu naye ng'ate osirikidde ssente ate nga kyakuyisaamu kyekibadde kigenda okuviirako obuzibu abazzukulu abamu abasawo babasembyayo tebaba balaamu magezi omusawo ayinza okukolera ekintu ekibadde kigenda okuviirako bizinesi z'okujja n'akuyamba n'akukolera omukolo gwe n'otamanya nti alina byakutaasizza bingi naye ng'ewaka olina akakadde naye nojja weegayira n'okuba amavi omusawo n'onzika ng'omuwadde emitwalo 3 naye ng'ataasizza emmaali ya bukadde kati lwaki musembyayo abasawo bano era lwaki mubanyigiriza nnyo mu bazzukulu mmwe
so nga ba mugaso. Eri omusawo akukolera ekintu naye nga kitaasizza obukadde 3 mu maaso naye notakimanya nakugamba njagala emitwalo 10 still ne weegayirira kyokka nga ate mu nnyumba olinamu akakadde n'omuga ajajja nina emitwalo 2 n'ofuba okulaba ng'omunyiga nnyo era akkirize. Kyova olaba nga abantu abasinga temuwona. Abantu abasinga mutambula ku basawo ne mubafuula babbi ne mulemererwa okuwona olw'enneeyisa zammwe. Ky'olina tokigabaako. Bw'owa omusawo oba owadde ebintu bingi nnyo by'otalaba. Bw'omanya nti omusawo alina kintu kyagenda okukolera nga naawe olabira ddala kigenda kuvaamu oluusi jjajjaawo yakusindikayo na busindisi mu nnyumba ng'olinamu akakadde, leka ate kumunyigiriza nnyo. Bw'aba kusaba emitwalo 2 gamuwe. Omanye byakutaasizza. Gamuwe. Emikisa tebagiramuza, lubaale tebamulamuza. Leka kulamuza. Leka gajjajja nnyamba nina emitwalo 3 ate nga mu nnyumba waleseeyo emitwalo 7 oba obukadde 2. Tuulako ky'osiimye, tuulako emitwalo 3 tegeetaga nakusalira. Ffe kyova olabe waffe mu lubiri tetusalira bantu ssente. Naye ate bw'oyogera obusente obutujerega tugaana. Ffe tetusalira muntu ssente ne bwe tuba tukoledde omulimu munene gutya. Ffe tukugamba lowooza ekijja mu ekyo weeteke embigere singa ggwe obadde okikola. Era bw'oyogera obusente obutono tubugaana. Okitegedde, yogera ekisaanidde. Gy'ogenza okukolera ensonga muntu. Naawe oli muntu. Naawe yogera ekisaanidde. Eri omuntu asobola okujja mu lubiri n'omugamba nti ensonga zo ngenda zitambuliza ebbanga lya myezi 7 okuziggusa n'okuzitereeza oba mpa emyezi 6 nze nja kuggusa ensonga zo. Okusinziira emabega gye zimaze ebbanga nga zibabanja zabanja okuva ku mulembe gwa jjajjaawo ne zibanja okutuuka okuva ku mulembe gwa kitaawo. Kati zibanja ku mulembe gwo. Abaffe oyagala kujja mu lubiri lubaalo oyo omutereereza omwezi gumu. Ekyo baba bakulimba. Teri musawo asobola kutereeza lubaale ng'abanjiriza emirembe 3 n'amutereeza wiiki emu. Taliiyo. Era kyova olaba nti muzungazunga nnyo kubanga abasinga mwagala by'amangu ate abasawo ne bijja bibalema nga temubawadde budde. Kati eriyo omuntu guga nti lubaalo n'agenda kuntwalira emyezi 6 okutereeza singa onooba onompa obudde n'omugamba onompa ssente mmeka nagga jjajja ngenda kuwa akakadde. Okitegedde naye nga kituufu akakadde emyezi 6 emyezi 7 banne titugaanye oba oziwulira nga nnyingi naye mu myezi 7 omuntu ono oluusi otera okubeera naye oluusi neebakawo omwendo oluusi n'akola ki. Olubiri lubaamu emmere, olubiri lubaamu ebintu by'okweyambisa, bintu eby'enjawulo. Okitegedde ddala ddala omuntu ono akakadde kaba takeeriiridde. Okitegedde ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bitu. Emyezi 6 ng'ate omuntu asobola okugenda ku musawo n'amukolerako ennaku 4 n'amusaba miliyoni 2. Eri abantu abagenda ku basawo just lunaku lumu naga nti omusawo yansabye kakadde. Eri abantu abagenda ku basawo just nnaku 2 naga nti omusawo yatusaba miliyoni 5. Naye mulimu abantu abajoozi nga bo bajooga. Omuntu n'agamba mulangira nzize kutabaala. N'omubuuza lubaale w'entabaala alwawo. Tugenda kutambula, tugenda kusiyagguka eŋŋendo, tugenda kutabaala. Naye ng'akiraba kirimu okubonaabonera mu kkubo. Naye nga ssente azirina. Kati n'omubuuza n'osooka omukema n'omubuuza ogenda tuwa ssente mmeka mu kintu ekyo nga ffe abagenda okukulemberamu okuggusa lubaalo oyo. Oyina agamba mulangira ninamu akakadde. Emyezi 6 mutambula wano mugenda Essese, mugenda e Mubende, mugenda e Kannabulemu wa Muleguza, mugenda Mbigo bya Mugenyi, mugenda e Buwanuka. Noga nti embeera eyo okutereza lubaalo oyo wantabaalo nnyinza okumala n'ensonga z'emyezi 6. Olinaga mulangira nja kusobola kakadde mu butuufu n'omugamba weeteeke mu bigere byange oluusi nkutwala mu lutabaalo olumu oluusi ne tusulayo. Kale abantu abamu batunyiisizza ensonga zino, batutamisizza ensonga zino. Twandibadde tetweyiwulanga, twandibadde tutoola ku zaffe kubanga tubako ne bye tukolako ne tubaggusiza ensonga zaabwe. N'abasawo bangi nnyo bali eyo bakikaabira. Okitegedde eri omuntu asobola okujja nakkubira amavi ng'omulaba talina mwasirizi. Tulina abantu ab'obwerere bangi, tulina abantu abatukubira amavi tubayambeko bangi
era ne mukola ensonga zaabwe ku bwereere bangi. Naye ate eriyo omuntu ajja ng'olaba nti ye ayagala kunyiga bunyizi musawo, sente aziina, ina miliyoni 10 ku akawunti, n'omuga lubaalo ono ajja kugwera mu bbanga lya myezi 8. N'omubuuza ogenda kutuwaki? Naga Mulangira ninamu emitwalo 60, ninamu emitwalo 5. Kati banene weebuuza, ono azze kukola lubaalo bazze kuzannya? Njogera ku bantu abalina ssente, alina obukadde 10 ku akawunti, naga ngenda kukuwa emitwalo 60. Naye ngo osoose kamutema nti lubaalo najja kuntwalira emyezi 8. Banne mwenna abali eyo musobola kino kukitegeera. Oba bubeera bwenkanya. Kiki otegedde omuntu agenda kukuterereza ensonga ze era zikubonyabonyereza ebbanga. Olina miliyoni 10 ku akawunti. Kiki ekikugaana okumugamba kekweko miliyoni 3 oba 2? Abantu bawulira emyezi 8 ne bagitwala ng'olunaku olumu. Okitegedde? Abantu bamanyi nti omuntu okukola n'asasulwa alina kukuba bulooka. Eri abantu abakozesa obukugu bwabwe n'amagezi nga tatawaanye, ojja kgenda ewa looya, ojja kgenda ewa looya nga ye yasoma bitabo bye. Okitegedde? Akwate mu kantu katono nnyo agambe nti njagala kakadde. Okitegedde? Tojja kugamba nti ate nga sirabye bw'okuba bulooka. Yasoma. Okitegedde? Yasoma. Yamala ebiseera bingi kuviira ddala primary paka Makerere University. N'asoma ne bamutikkira okubonaabona okwo. Kati omusanze wa bitabo bye agambye nti ensonga ngenda gikolako, njagala kakadde mu lunaku lumu. Kati abantu abasinga nalooza nti sente alabika amuwa buwi za bwere. Kati naffe bwe tuli abasawo abasinga be mulabiyu baabonaabona nnyo. Baalinnya nnyo ensozi, baasula nnyo mu butiti, baasula nnyo mu bibira, baaduulirwanga, baavumibwanga okutuuka okubalaba we mubasanga. Tolooza nti omusanze awo ku City Square ayina gye yatandikira ebintu ebyo okutuuka okubiraba nga biteredde. Oli akugambye ngenda kumala naawe emyezi 8 mu nsonga zo. Oli akugambye ensonga zino ngenda zitambuliza emyezi 6 ne bwe giba 5. Tetuganye oba owulira ssente nti akakadde kavuga bwe kaba kwogerwa mu bigambo nti kavuga. Naye eriyo omusawo gy'olaga mu lunaku lumu, omuzzukulu n'akugamba nti omusawo yanzijako miliyoni 3 mu lunaku lumu. Omuzzukulu n'akugamba nti twagenda ew'omusawo n'atukolera emikolo bwegiti ne bwegiti, twasulayo enkeera ne tuvaayo, yatuggyako obukadde 2.5. Okitegedde? Kati gw'oli n'omugamba nti ensonga ezo kuzitereeza ziritutwalira ebbanga lya myezi 7. Olina kugamba nti jjajja nninamu kakadde. Okitegedde? Tolaba nga abantu abamu oba bukodo oba bukomma oba bufuta oba kiki, tolanga abantu abamu bo bakola gwa kunyigiriza. Okimanyi nti omuntu atagaba n'ensonga ze teziyitamu asobola okumala ebbanga ng'amenyekera ewantu naye nga talina kyalijjawo. Omuntu atagaba, omuntu asirikidde ssente, omuntu asirikira ssente okimanyi nti ye lubaala abaamulaba. Omuntu atayagala kutoola ku kyayina okimanyi nti ebintu bye bimumenya nnyo okuggusa, bw'ataweerwa tibisobola obutagguka. Ebintu bwe bityo. Kale ebintu ebisinga mulina okubyegendereza mmwe abantu abazunga ku basawo, abantu abatambula ku basawo, muwe abasawo ekitiibwa. Oyinza n'okusanga ng'ebintu ebimu oluusi bibalema okutuukiriza omusawo ne bimulema lwa nsonga yakuba nti jjajjawe bw'atunuulidde omuzzukulu ono alabye nga kyawaddeyo si kye kibadde kisaanidde. Abasawo abamu basobola okuba nga batuufu gye bali bakola, naye ate ne mubabala gundi yannemwa naye nga naawe wali muzibu nga tokolekekaku. Eri abasawo babakolako nga babakolako babiiganya. Gwe ng'olaba akusekera akola ki naye ng'omutima gwe gwesise. Bw'obadde oteekawo ssente gw'amaze kwesika. Omusawo akulaba olina ssente naye omunyize nnyo n'omugamba nti jjajja nina emitwalo 2 naye ng'ate akulaba olina ssente era nga bwe baba baakidde ne bakukwata nga bakusibyeko omusango, ekawungeezi osobola okuliwa. Abasawo nabo batunula, nabo bagezi, nabo balaba. Ensonga za lubaale zitugamba okuyamba ku bantu. Era abantu abatalina mwasirizi bangi nnyo be tukwatira ne ssente ne tuwa. Ekitegedde?
ojja kutusanga tulina n'abaana betuweerera abatali baffe. Ojja kutusanga tulina abantu abasisidde mu mbiri zaffe nga bali ku free okuva leyajja naye nga bw'aba agenda okutambuza ensonga omutoolera ne ssente n'ozimuwa. Naye ate banaabeerawo batya ng'omuntu azze ng'ayina ng'ate naye atambulidde ku bunyoomi. Mulekerawo okunyooma ebifo bya bannammwe ate mulekerawo okunyooma abasawo. Njogera ku basawo ab'enjawulo mu Uganda yonna, abasajja n'abakazi. Kubanga n'ensonga bwe tuteerwaneko, abasawo bangi nnyo baliyo bakaaba naye ng'ate bakola ebiriyo. Okitegedde? Omusajja najja akola mu banka, akola ku mafuta, akola luddawa. Okitegedde? Bw'aba agenda okwana omukazi ne bamusaba akakadde akawaayo. Bw'aba afunye malaya n'amusaba essimu ya mitwalo 7 agimugulira. Bw'aba agenda okukola ekintu gundi asobola okutoola emitwalo 5 n'agateekamu. Kyokka omusawo gy'alaze abasawo balina ebintu bingi nnyo bye batutaasa. Abasawo abo be mulaba balina ebintu bingi nnyo bye bataasa ku bazzukulu. Bingi mwe bye mutasobola kumanya. Naye n'osanga omulwadde ng'ali ku musawo ali ku mavi. Eka tabuliddwa mitwalo 5. Naye ng'ali ku mavi jjajja nnyamba mukama wange nayise n'emitwalo 2. Jjajja nnyamba bwe naafuna n'aleeta. Jjajja ninamu emitwalo 2. Omusawo nze kati mbalabula. Omutima gw'omusawo tagenda kubulira nti gwesise. Omutima gw'omusawo bulire gwesikanga ng'alina ensonga gy'agenda okukutambuliza ng'alaba gwe ekigendererwa kyo kunyigiriza ye kyagenda okukolera tekigenda kukola. Kati mbalabudde bw'otuukanga ku musawo waayo okuva ku ssanyu lyo. Lwaki abantu bagenda mu kyaki mu makyaki oli n'awaayo akakadde ng'ate asaba na busabisaala nga tirina ddagala lye bamuwadde? Okitegedde? Oli n'agenda ne yeetemanga essanyu limutta ali mu kyaki bayimba ennyimba zinyumye pasita abuulidde bulungi. Oli n'awaayo $3,000,000. Mu abantu abatasobola kwetemera ffe ababatuulidde mu nnono, ababayambako ku nnono, ababayambako ku bibabonyaabonya ate ng'era ffe batuufu ababikolako. Gwe buli musawo w'omusanga yenna manya atudde mu nnono. Abantu abatudde mu nkola eno ffe batuufu okubajja mu bunnya. So seeri gye muddukira mu makyaki. Ffe batuufu abali mu nnono. Gwe buli w'osanga omuntu yenna ali mu nnono yenna nga yeekusa ku nnono alina akantu k'asobola okubbulula. So seeno gye mugenda ne mubuukabuuka gy'obeera nti omukisa gujja buzzi nga tugukoleredde. Oyinaga nti omukisa Mukama ndaga omukisa gugwo gukka mu ngalo zo. Ani aga nti omukisa gwa kumukeeka? Ogenze ku musawo abonyeebonye naawe akutambuza wano akutambuza wali akututte mu byoto akoze eki? Akuwadde ebyoga akoze eki? Akuluse wamma akuzza bujja. Omutima gwe kasita gwesika ng'oli mukodo ne gwesika. Omusawo n'atandika okulowooza muli n'agamba ne kalo ono nampa emitwalo 2. Emitwalo 2 lazima oba omenyekera bwerere mu ekyo ekifo. Kati mbalabudde ekyo mbadde sikibagamba nga naye mbalabudde. Tulina abantu be tuyamba nga kituufu omutegedde tayina. Oli najja n'akuba amavi n'otambula naye okumala emyezi 6 nga talina kye yali akuwadde ng'ate gw'omugulira emmere. Okitegedde? Bw'aba afunye obuzibu tulisalina transport amuzzayo ne mumutoola mu mbuga ne mumumuwa transport wuuyo akuzzeeyo. Abo bangi nnyo abantu abatalina mwasirizi be tuyina ne mu mbiri zaffe bangi. Naye njagala omanyi kino, bw'obanga oyina ssente ng'oli mukozi okola ssente, ng'oba oyina ssente oba ssente zonna oba oterese ssente ng'ogenze ku musawo n'okakasa eri abantu abagenda ku basawo nga wamuloota n'omuloota nga jjajjawo yakulaga ekyo kyekifo mugenda okutambuliza ensonga zaffe. Kati ng'abamufu abamu bajja mu mbiri ng'oluusi amaze kulootawo jjajjawo amukubidde mapu buli kimu ng'ozze oli mukakafu nti ekifo bwe kiti kyengenda okutambulizaamu ensonga oba omusawo wonna. Okitegedde? Ng'oli mukakafu. Mu butuufu wandibadde tonyigiriza nnyo kisusse. Wandibadde weetema ekyo kyolaba ekikusanyusa mu mutima gwo singa oba weetadde mu bigere bye. Ate naye abeerewo asobole okukolera ekintu ng'adduka buddusi. Buli kagenda okukwatirako abe ng'adduka misinde. N'abantu abasinga temuli bagezi. Kati ono omwami aloose buno obubaka Walusimbi abadde ayagala okumanya gye bagenda okuziika omwana kyeki. Bakugambye kozesa ssente z'olina ogende ofuna okumanya, ogende weebuuza, ogende weenoonya oba lubiri gy'otambulira oba lusozi
okitegedde bawaayo ssente okukola ky'olina okukola. Ebintu ebyokukola byonna mu mikolo gyonna kubikka kukola kibijjulo ebintu byonna bibeera bya ssente. Ennaku zino ebintu byakugula buguzi na nsimbi. Kati Walusimbi kyategeeza omwana mumusosezza ku kyaki, Walusimbi mumusanzeeyo nga abagamba nange njagala kumanya gye bagenda okuziika Walusimbi ze ssente. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.